cynical and the political wing should go to the boardroom and say, this is a problem. This problem is not good. Nze Danistan kankubulira. Sikyanenya bannakampala. Butawa NRM kalulu. Opposition ya NRM mu Kampala esooka eri mu KCC. The opposition wa NRM. Akalulu ka 2021 waliwo director Mulamba eyali akuba ebifaananyi bya Bobi Wine. Printing alina ekyuma kye oba financing the printing of ayinza okuba yakola business nga ku kyuma kye financing director financing wamaze okwogera ompulira opposition eri within but was statistics mid-term nebasoma report nembabuuza nedda tuli kusoma mid-term kitegeeza mu financial yeeno biki byokoze wetutuukidde olwaleero byetwagala tutunuleko naye nga batuwa ripooti ya myaka 10 mu myaka 10 tukoze bwe tuti ne batuwa ripooti nga mu myaka 10 okusinziira ku facts nadis eteekwa okuba benefiting abantu emitwalo 3 bezikubizaamu division 5 oteekwa okuba nga ogabidde abantu waakiri 1000 nga bwalina mathematics nga 6000 nibagamba no mu Kampala iwange erubaga saagala kakaaga mumpa abantu 5 just give me 50 people bemusobola okusongako olumu nti oyo we are proud as a government tumujje mu bwavu tumusupportings nembabuuza Kiseka market for the last 20 years government tefunawo kalulu government teyinaawo buganzi. What is the problem? Kubanga nga gwe oyina gundi directorate number ya community development etegeeza ki you got to solve community problems. Why do we have hostile communities in the Kampala eziri known nti eno community eri si hostile nga toyina programu yaayo nga toyina na lunaku lumu lwokedde n'ogenda n'ogamba n'okola survey what is the problem here and how do I solve it? Kati gwe bw'oba oyogera enguzi oyinza okugyogerera in terms of sente zaabuze sente zaakoze eki but that is not the corruption. Ati corruption eri sophisticated. Meya wuno abadde meya abadde kansala agenda ku radio ku TV n'avuma President Museveni gwe benkanya obuyinza ono ye ali mu central government ono ali ku local government ayina budget implementing ayina budget gyalina okuimplementinga zija division tezirina budget ngamba division ate siyiyo nalina budget division teyalina budget division teyalina budget yetuveeyo nga bw'obuuza meeya kati meeya bw'aba agamba teyalina budget kitegeeza mu myaka 5 gye yamala ku division ekigambo ekituufu kyandibadde ki? naye bameeya bagamba nga twagala obuyinza tusobola okwekolera ku byaffe tusobola okwekolera empapula kitegeeza tebalina gezaako kulaga wootalina buyinza okolawo okyofiirirawo. So the corruption is hidden, is silently there moving. True, there is corruption in KCC. KCC we wantu wokka womala emyaka 2 ng'otaddeyo submitting plan oyagala ku developinga nemala emyaka 2 and I don't hear mayors complain about these things. I don't hear them. I don't hear councillors talking about this. All they come to do is Museveni yafuuka project bavudde ku mulamwa gw'okuyamba abantu be bakulembera. Kyovula buli omu ajja talina agenda
agenda ye Museveni bwe tuba tuli ba ku unearthing corruption n'okudemanding accountability abakulembeze bennyini bo ate corruption yaabwe teri mu nguzi eno eyagundi corruption yaabwe eri mu corrupt mind yaabwe eri stringent eri specific tekyuka teweta temenyeka egonde ekaluba eryawo so toyinza kuba nasanga developer yagula ettaka ayagala kuzimba kizimbe atadde gondi plan mu KCC eremeddeyo omusajja n'atonda ettaka kati ettaka liriko washing bay liriko ebyuma bigalaji n'atonda ettaka n'agenda agula Wakiso because he cannot afford to have a building one ekitali mu mateeka kati real estate eya Kampala buli kizimbe kitunula gye kyagala omwala gutunula gwe kwagala bazimba waggulu w'emizimbe w'emyala really how can we have a city without a strategic plan to implement amaaso ku ggwanga Albert Anderson Burora RCS wa Lubaga nzija